Sera beskale tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya lero baspampi Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Jr. Webale kuba nti otambula naffe kaseera konna webale kuba nti weekumira wano ne tuba nti tukwatagana mpola mpola ate webale kuba nti era osigala otuwa ebirowoozo byo mu comment section mpola mpola era nga munnaffe okola kyamanyi okuba nti tukwatagana nawo waliwo mbega wa gavumenti abasinga mwe mumuyita promoter naye nga atenze omuntu mweyitira mbega wa gavumenti amanyikiddwa nga Balamo Barugahari omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti konsati ya Kyagulanyi Robert Center mu Lubereta Tembo owokubiri abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine bwe yali recorded era yavuddeyo n'agamba nti mwe abagamba mbu Bobi Wine simanya settings record ya online ngafuna emitwalo ebiri mukenda aba streaming live ku concert ye agambe ebyo byonna kafuwe mbu Bobi Wine yatekayo team y'abantu abasharinga mu groups okuba nti aweza numbers ezo naye nga ate byonna byali byampuna Balamo alumiriza Bobi Wine okuba nti mbushoye yakwatirwa a week before nga ate omuntu eyali behind kukwata concert eno simulala wabula ye mwana mulenzi amanyikiddwa nga Kim XP ono musajja yakwata video yomukuba video directors abakyasiza okubeera ab'ettabbo ennyo abasinga abaana benaku zino muyinza okuba nga temumanyi naye yakwata video za Bobi Wine zonna ezedda kwogata eyasembayo okubeera ey'ettabbo bagiyita Baifa that was 2012 around there Kim XP nga akwasaganya emirimu mu ghetto ne Bobi Wine so Balamo agamba nti Kim XP kwogata Firebase ne Solid Band bakwata concert ya Bobi Wine before ya Jose Chameleone lwakuba nti balinda Jose Chameleone nga amaze okuba nti akola eye ku YouTube ku streaming eye ku YouTube eyaliyo enaku z'omwezi asatu April ku birthday then kati Bobi Wine naye n'ateekateeka n'akola entegeka Balamo agamba nti mu bayimbi abasobola okutegeka show ne bafuna abantu emitwalo ng'esatu plus omuyimbi gwamanyi ali omu bamuyita His Excellency Joel Kaguta Museveni awengambira mukulu Balamo oba alina ekikyamu ku mutwe because President Museveni tumanyi nga alina akayimba akamu nakano akayimba ako aba Swanks Avenue bakagatte kogata ne General Zambo kuba nti bakafuna so Balamo atugamba mbu omuyimbi we kuba omuyimbi we yekka ye Jose Chameleone asobola okusettinga trend Balamo no Nsubira ngenda kugenda wano I'm giving my opinion sawa zino nkola opinion yange sijikola nga munamoli but I'm giving my opinion ansubira nti Balamo wali badde musajja mukulu notandika kuba nti okola statement esikujamu ate wali badde musajja mukulu noba nti otandika okola statement ngomaze kwebuuza nze nsubira okola statement buli kimu tekikufula wakabi wabula kyongera okuba tochi mu ntegerayo y'ebintu n'obunafu bwo nsubira Balamo okuba nti wakuba torch mu concert ya Bobi Wine si kibi naye ate okuba nti okwata Bobi Wine ng'omugeregeranya n'abantu abalala nsubira si kituufu because Bobi Wine nsubira toli kizibu wa Bobi Wine wabula oyagala kugezaako okweteeka mu bulamu bwa Bobi Wine so n'olwekyo mukulu Balamo n'ali kusabye nganze omuntu omujimu Jimso Ntambi Jimso n'ali kusabye nti before kwagala kamera wali badde nga thinkinga ku bintu byogenda okugera mu kamera because ebimu biraga amagezi go oba manene oba matono ate buli bantu we batandika okuba nti bakuteeka ku weighing scale oba otandika okuba nti ogwamu supu Balamo before kujja mu kamera ensi yonna yali ekutya era nga Uganda yali ekukankana bwe yayingira mu byobufuzi okuba nti odiringira President Museveni abayimbi that was tubonga nawe Balamo wegulira nnyo okuba nti wetanira amawulire ensonga ezikugwatako nezitakukwatako ovaayo n'okola comment kyovola ne ba promoter bano badikula okuli Abitex kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bajjo nabo bakwegattako nono nze ngamba nti omuntu omugezi yali badde nga akola ebintu bye indirectly because emyaka gye watuukako tokyanonya fame wabula wali badde nga ononya ways of fighting ekintu of fighting ng'okozesa faces ndala nsubira ye high time okuba nti ofuna
ofuna ebintu ebira because Balamu tojja kubeera mulungi omu mu Uganda, tojja kubeera promoter, obeere presidential advisor, obere spy wa government, obere wa revenue, or you know, like sometimes we get tired of you, Balamu. So no, Rachel, before you comment on Bobi Wine's concert, Nchimanyi, everyone knows, but Tona fuya Bobi Wine funako a positive part and positive side ya Bobi Wine no kubanti omwako credit because okola concert ya online tebagisasulira, you know, it is just a free thing. Omuntu javeri na kwata na tekayo nalaba ngakozesa data we that means nti Bobi Wine asasula naye ate bwabanga yakwata sente ze napangisa bandi napangisa amatala kwogata nateka mu transport abantu abo na ne chaliwe no byani n'abantu ajja. I think he deserves respect and credit. So no lecho mukulu Balamu, that is my opinion. Banange njogera nganze ntambi kimso sogera ku media house jenkolera wabula nganze omuntu according to Balamu ayagadde nnyo amawulire okusinga ekintu kyakyo natenga buli gye wekumira mu mawulire amawulire ago gatandika okuba nti gakunafuya. Recently yakalabisibwa mu nsonga za Jose Chameleone ez'emmotoka ne Brian White. So lecho mukulu Balamu yadenga wawadde submission yo naye ate naawe olina okuba nti owako banno ekitiibwa ne credit awasaanidde. Bino n'ebirala bye beolinda musonyi okuyomba olunaku lwaleero naye ng'ate kyali badde like he deserved that because like he disrespects people. Abantu bakosa effort nyingi nnyo okuba nti bateekamu sente, abayimbi abo bakwata sente zaabwe ne bagenda ne recording ennyimba ne okugezaako kuba nti basanyusa abantu. So we baba nga badelivering work nsuubira twali badde nga tusalako ebigambo ebimu. Bino n'ebirala bye bolinda mu episodes zaffe ezirako nsigadde ntambi Kimsol.